Nangira emusoboleraku mukubira engalo ez'amaanyi. Kaakati abantu ba t-shirts eza white bagenda kudda eri we bati batono abajja muno kubanga wano watono tetujjawo funayo bamaama ndowooza n'abaana abato nga baabale bajje tusale keeki eno ne desire naye tutandike ku omutuufu ogwatuleese naye keeki okweri naye si bannange tukole ekyo mu bwangu obudde mukubire bannange abantu bano bambadde t-shirts za white bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo bayita Luzinda Foundation. Okay, kale munsonyiwe omukulu. Sibawulira 3 Nenda mubawe space. I think it was going to make a lot of sense. Let's go up. Hello. Okay, tuchanguye ekyo. Ali wajangu mama mukubire ngalo oyo mubire kakwate okundongo oyo yategera Vixen Music omubi nnyo. Kanje tumulonda kulawula Vixen Music ambassador. Mukubire ngalo ez'amaanyi bannange. Soko mwemu abantu b'ekozogo, abantu b'ekozogo, abantu b'ekozo omulayo omuba. Mukubire ngalo ez'amaanyi. Dino naye kajja sale nawo keekaawo. Abana bali mu space mufe mu design muboli na kadi ogenda kutambula muwuliriza ogenda tamungaye bawa keeki buli asobola alyeko abatasobodera keeki ekyaliwo wano yenna yaffe tugireka wano kosobola kati tugenda kutambula wetuti ng'ojja wano ng'ofuna gwalina kadi ng'oyita wano bwoti tukitegedde ekyo alright kubanga twagala kubatta mugende obudde bugenze mulindeko buli omu agenda kufuna emmere abalina kaadi awo omukulu oyo wali oyo toka buki awo kuki wali mabega ne muganda waffe Ibra abasajja bamaanyi wano mu Uganda
All right. So calm yourself. Yes. Merry Christmas. kutomukwatako tolina muleke mwejjeko omukono gwo mutusembere bulungi emabega mama soko ntusembere tofayo mama ngenda kuwa omutwe kuluma kale gwe kyangu omutwe gwona ogwenkomye abalala ebitoje baluma mukama abawenya okay kati musembereyo naye twanguye bane tuve wano baganda bange bakavubuka musoko muleke bamama bafune oluyani okay kandi baziwoono bannange tewali muntu agenda kufuna tolina kaadi abatalina kaadi mulindeeko emmere yamuweeri mutalire mulayini kale tuddemu tugende maaso leka mama oyo ajje ndaba ntanisa okukwatako mutwe gwe todamu kwata tiketi kwe jangu mama jangu mukwano uwa mami ow'olubuto lindako pita kibi mulindeeko you guys are so fast. All right. Nenga chechi bless yourself. All right. Just one more. Sense of fura. What do you know? Christmas and for Amina and our books. I say my Lord. Pola. Akoma katwaniriza nnyo, akwagala nnyo. Sasa kulaba. Alondo. Abaina kadi wera kamota wano kuza bakadi bachaliyo kuza ali wenda kadi
Ananga bagabe mbere mwanguwe abalina abaana tobeera na mwana mulayi naddala nga muto toleka omwana atambula abaana bawedde bano bebaliwa kati gabira bano bave wano mudde wano topaawo oba tolina kati togenda mulayi labayo taata labayo yimirira awo pita omuntu akokkaayi oge mama wange kale mukwano yita wali ofuna n'ogenda bwoti n'ogenda bwoti kati bamama abakulukulu abakadde bali ludawa ng'olina kaadi oba olina kaadi nga jangu tukikole ku bulungi abadde emmere weeri nomagenda kufuna nga bakadde labayo taata kaadi funa nga bakulu ng'olina omwana mama nenda bwekyali muto kaligenze ogenda wa mama ng'olina kaadi tolina lindako ubakwate mpola lindako todakukiriza bantu mugaiti owaye kadi eyo kati kusoko tugenda kulaba soko ndewali nakigirira abantu gye balinayo okugenda batwale mpola mpola taata abaagalana musebye mutya bannange gyetuli ogamba otya gyoli ate mutandisa ofaanagana kweri nakyo tukyewaliza mukama Levi olaba Desire watandisa okufaanana mulaba nfaanana Desire olaba nawe Levi watandisa okufaanana ngenda kutandika okwetegereza muto omumanyi annange tutandike ku kyolwaleero then tudde ku birala mana mwebale kuvaayo ne mugamba kamufeedinge Kosovo ye n'ekirala lwaki Kosovo always Levi otandise nange yeah manyi kati ebibuuzo kati tulina okutegeera entandise naawe ate okusookera ddala gyakwebaza mukama sina nagenda wala ku lunaku lwaleero kino ekintu tukikoledde emyaka mingi just only that kino kibadde more special nti mukyala wa katonda asazeewo okujja okubeera naffe era kyemmanyi agenda beera ddala naffe emyaka gyonna because we are doing feeding Kosovo paka tugikoze endowooza okumala emyaka since 2013 every year we do feeding Kosovo so myaka mingi nnyo giyiseewo atukola kino ekintu so twebaliza katonda ku lunaku lwaleero olubadde lw'amaanyi nnyo we are glad tuli basanyufu nti buli muntu azza tulisi yafunye emmere bafunye ennyaanya bafunye obutungulu bafunye omuceere bafunye buli kimu okulaba nga omuntu asobola okusebetinga amazaalibwa ga Yesu Kristo ng'alina ekyokulya ku table. Desire, olina naawe ewuwo gye wakulira eweewamu gye wakulira lwaki Levi yakusse n'akuleeta Kosovo kuba tukimanyi Levi eyakusse n'akuleeta eno teyansise naye bw'obeera omukyala obeera submissive okay so mbadde era nina kusooka kujja Kosovo then tujja genda ewaffe abakyala balina okimanya nti balina okubeera submissive olina okubeera submissive and in a good way it's not forceful okikola kuba katonda yakiteekawo omwami wange ava eno nenyumiriza mu Kosovo era mbadde I was looking forward okujja omujoininga mukama mwebaza nti yatusobozesezza era abantu bannange abantu be Kosovo balina omukwano sigulabangako they are very loving and happy people. Okay. Yeah. Levi olina akantu koyogedde nti omukyala omugole omuleese omubanjulire mu lwatu lwe twasemba obbaayo watulimbalimba omukwano gwo bamisinga nnyo embaga yaffe era buli lwemba mpita muno wangamba banaye embaga netugisubwa
era Katonda bwana batugabiridde oba tunagiddamu eyo mu maaso Tugiddemu. abantu baffe ab'omu community abankuzizza abandiisizza abamu tebasobola twafunayo ba representative twadusobola kuyita enkumuliti y'omuntu wali naye leero kibadde kirungi atufunye omukisa ne tusala keeke ne bamama baffe bana b'omu community ne baganda baffe era nga tukkiriza Katonda Mukama gye yeeyongere tugabirira ekisente bwe kinangwako wepa ng'embaga omukyala mubaleetera bulungi bamulaba bulungi Obaka wedding anniversary maybe kanabira. that maybe Kajja but whatever kukola it is bulungi. whatever it is sijja kuba Zaawo kirungi. byagala. Waliwo atayagala mikolo ginga ginyuma. Okay. Tubiddemu. Yeah, so tujja bikola so tuli we will do it for the community because so wano wenkulidde abamama bano boolabyawo be bankuzizza bampadde ekyokulya be bampadde essaati abamu bayinza okuba yes batuleka mu nsi eno ne bagenda nekyogere nti ekyo abamu batufaako ya naye era tusigala tucelebrating obulamu n'abaliwo so munange kibadde kintu kirungi nnyo bamama basanyufu ababadde bamunsaba for many years mukaba mulungi ti leero bamulabye ate bamwagadde nnyo naye nyininyini abadde ayayana nnyo okujja mu Kosovo sigwe mulungi gwokusose by the way Yeah. birthday ye yagikuliza eri n'abaana baliko obulemu kyali kirungi nnyo kati era N'otugamba okujja mukwano kwe gwo. N'otugamba mukwano era alibeera gwo, mukwano era- gwange paka She's my best friend Okay. how is that okitegeera jo Kiri okay. Kakati Desire yogerako ku Hope Reborn ne Desire Lusinda Foundation be bakoze ebintu bino oba then Yes. otubulye nako biki bye mugabidde abantu kuba bibadde mu biveera tetubirabe bibadde sealed bibadde packed bulungi. Tugabidde abantu mmere and obumonde omuceere Spaghetti. eh? spaghetti. ako mukawulidde nange oluzungu ali kunjigiriza mpola muwala wange aguyisa atya kalyako oluganda amakuloni Okay. tugende nako Yeah, mubaddemu sukaali. ennyanya obutungulu Obumonde. obunzaali butto buli kimu ekintu kyonna ekisobola okumakinga Ne emmere n'ebiranga soda. ebintu ne soda okwebaza pepisi bannange sorry tetulina kuwabulamu ne pepisi mwebale batuwadde ebyokunywa byabwerere mukama b'omukisa So Desire Lusinda Foundation, our slogan is Hope Reborn because we give hope to people. So we preach hope and that's why it's Hope Reborn. Okay. Abantu bwe mbadde muwa mubadde musinziira ku kyogamba nti ono asaana ofuna oba ono asaana afuna kino ono asaana afuna kino. famire ezo tuzimanyi Okay. kubanga nze wano mbamanyi nkola nabo abakyala bano tebafuna kufunya mmere naye tulina programs zetubaddemu nabo nga as for women where we empower them to raise above poverty tubawadde skills bagamba bintu bingi nnyo abamu tubaweerera abaana baabwe bagamba bintu bingi nnyo already bibaddewo so we know them tebola abamu bwedda mulaba nga mbayita n'amannya nga ngamanyi I know their stories I know them buli kimu ekibafaako nkimanyi Okay. kyobulaba era bwe tuba tuselectinga we have bantu nsobola okwogera amanya g'abantu ng'omutwalo ogumu wano mu Kosovo people can't believe that but I can Okay. because I know them I've read their stories mbadde nabo bambulidde one on one they have come to my house ne bamunyonyola ebizibu byabwe so I know them Okay. so kyangu nnyo okuselectinga who to help Okay. Twadde tusuubira Michelle okujja this time around era naye yeetabe mu kino. Biki ebimukutte? By the way, abadde ayagala nnyo okujja okubanga era eri outreach we twali ku birthday yaliwo. She loves charity. Naye yabadde alina okusoma. They got their summer break yeyo gye twajjamu ku mbaga kati abadde mu ssomero. Naye I'm proud of her. Alabe yatandise clothing line. Yes, yatandise clothing line. Nange yansurprisinga naye nga bwe tusabira abaana era nkubirira abazadde musabira abaana nti akamwa katonzi that says the Bible and God does not go against the integrity of his word. Bw'osabira omwana n'oyogera ebigambo ebyo tebigenda kufa. Nze omwana wange musabira and God says, the word says that our children are for sign and wonders. Onoobasabira amagezi, they will be the head and not the tail, above only and not beneath. Kega amagezi, she surprised me. Nange yalinga nga bwe tunyumya nangamba,
I want to launch a clothing line, a sports apparel. Then there was a saga. Before I knew it, she had done everything. So never Mukama. Okay. Joel yakamuddiremu kali. Kakati ali mu competition naawe kuba naawe mama tulaba No, it's not competition. Naye nga bw'olabye ebibye. Engoye ze za njawulo kanaye kanjogere. Okay, ogera. Engoye za Michelle za njawulo. Z'abawala bana bagenda mu gym. Abala bagala okukola ebyo bya fitness ebyo. Okitegeera. Kale ate eza maama we. Z'abali abalidde ku mikolo, kwanjula, mbaga, okitegeera. So that tewali competition. Byonna twala tugende tukole bulungi. Message twagiraba birthday message ng'eva eno paka eno ku lunaku lwa Michelle. Bannange Michelle, I love her so much. Michelle oyo tuba tumaze emyaka mingi nnyo Michelle nga nnyambako mu bintu bingi nnyo. Like nga we talk on different things. She's a very brilliant girl by the way. That's why Uganda should know that there's a lot of brilliance in this country, but many young girls and boys are lacking opportunities. And I pray people like Michelle to create more opportunities for other girls like her, because she's very bright. Asobola okutandika ebintu ebigenda oyamba ate community n'abawala abalala. Naye Michelle mwagala nnyo so like nnyo. Era I'm so proud of her, what she has started. Kitiibwa tukiriza Mukama era tumanyi she's really going to. Her brand is called Bodied by Temple. Okay, bino nga tubitadde Bodied by Temple. Ebintu bya Kristo byere. Kale kati ebyo nga tubitadde. Bodied by Temple. Ne Levi oluzungu olulimi olumanyi byakugamba bitegeera. Andira mikwano gyange gyowe. Ibura menda kati oluzungu ndiyigirewa. Naye kati ono bwanyamba nange njja babeereramu. Okay. Kakati munnange omaite tukufunanga. Emikolo munnange mugikulike mwebale kuyita mu mikolo. Naye ebintu obikwasaganya otyo oli bweru omwami ali eno munnange. Nange nga mutegeera. Ate era Mukama ekyo kyakola. He gives you the right person. Yampa omwami nga honey, you're the one. Omulabye? Yeah, he's Omulabye the one. 6 pack. Yeah, no. Bouncing Wanji mama. Kakati ogeze n'ogamba nti omukazi alina okubeera submissive. Mama nge lwaki to relocating n'okomawo wano ebutaka n'ofumbira Levi. Bw'ali ng'ambeera okurelocating nja kujja naye for now abadde flexible. Bw'onaatandika okulya emmere ya wifi neyagundi ejjo kitegeera nti emmere ewooma. Wamma mukyala munnange ebikemo bingi ate obwana buli eno bwekuba ku Levikson. Essaala. Tasobola essaala. Bw'osaba essaala mukuumira mu ssaala. Katonda ayamba yeeyamba nawe olina okweyamba nina we neeyambira. Otya mama? Nze mmanyi, you'll talk to me honey. Yeah, you'll come for lessons. I will come for lessons. Yeah. Ako nkategedde. Mukuumira mu ssaala. Levi yakola okukyala. Okwanjula kwaggwa, embaga yaggwa. Ku lunaku lw'embaga twakulaba ng'ofeintiza abantu ne bagamba omwana oyo agenda tuwa Kalevi Junior oba ka Michelle Junior. Kajja kujja mu linnya lya Yesu. Naye watya nga mukyali awo. Ng'ebintu ebibadde nga Junior olwedde yegyali. Ako tukakomyawo. Ate nno kisoboka. Ate nno kisoboka. Firimu zange. Firimu sitawendi. Kati mumpala. Everything is possible. Mukwasaganya mutya obufumbo bwalwa mu ate kati olwegala tukunyonyole buli kimu. Abantu baagala we are here tuli basanyufu. Leero tubadde ku bintu bya charity. Kwebaliza ddala gy'olwo obudde bw'otuwadde. Anedda Levi tojja tuvuga speed. Tojja tuvuga speed. Wama Levi yavaayo tekikoleka kutongoza mu bantu bonna mu nsi. Yakuyimbira akayimba. Yayimba life is better with you buli kimu n'akukolera omugamba ki Levi. Era kikyomusuubiza. Yoli akuyimbira ddi akayimba. Ani. Oli kyali wano. Ani. Kyogaa ndyogere. Tonnwana sinnakulwana wamma. No. Ebyoli kansala. Wange ndiye mugamba setagana byogerera mu camera like si byenjogera wano nti byagenda okutwala naye mmanyi
ne wemba nsirise, he knows I'm speaking. Nayenga. I'm communicating, so. Nayenga mama wange. N'omukyala bwe bamuwasa olina obeera bafumbira omwami okole buli kimu. Munnange ebintu byebweru eyo. Bijja kukola Njogerera nno Levi lwakwe ye yeebuzaabuza. No, jo weebale nnyo mukwano. Aha, okitegedde. Weebale interview eno gye tuwadde. Njagala okwebaza Team Levickson Music. Njagala okwebaza Desire Luzinda Foundation. Namwe mwebale kujja. Thank you for Mwebale bambi coming. kujja. Ate ne tubaako ekintu ekipya kye tuwandiika mu bulamu bw'abantu ekirala. So twagala nnyo abantu era tujja basaavinga nga tusaavinga Katonda. Jowe Mukama akw'omukisa. Tumira Efraina kyabuza. Omwagalwawo Mukama naye amwomukisa. Ne lwaki ebibuuzo byaffe obikuba short? Tusobedde. Buli kimu nkikoze. Levi, otukubirako olumu n'otugamba ofiringa lonely means esezulubu zitaliiwo kati ate oyogera ebitakwata. Kale bless you, bless you. Levickson Yakabi mwana ibuloli wakabi.